Sajja alina ssente mpuliriza bulungi. Doro agenda kufuna omusajja alina ssente ng'oli mwana muto kitegeeza agenda kubanga musajja mukulu. Kale ekyo kweno omukazi ekiri obvious ajja kuba alina omukazi. Naye naawe ajja kuba akwagala tolinganga mukazi we. Okyali muto olabika bulungi like akwagala akuteekemu ssente ze. Naye suubira ebintu wano wammanga tagenda kuba na budde. Agenda kuba talina maanyi ga mu kisenge ebyaddala. Ye tagenda kukumazzaako bw'oyagala. Ge mazima. Mbunga kiki? Omusajja ali bize tagenda kubeera na bintu byonna omulundi gwe gumu. Gw'osubire mbuno ate akuwa ssente akulabirira akuwa buli ky'oyagala. Ovuga emmotoka ennungi, shopping ogikola bulungi. Bino ebyokwekolako byonna bituukira mu budde. Olowooza nti ogenda kufuna ebintu ebyo. Kati omusajja bw'abeera nga mbutuufu ali bw'atyo. Wayingiddeyo kimanyi. Tuula mukwano. Musajja mu ekyo kyabadde kyakusuubiramu. Wano kumulangira interiors ebyo byetukola. Furniture webbay, furniture wa class. Kwayagala ennyumba yebeere furnished, enyume bulungi nnyo. Tukuwe ku magezi ga interior designing. Ennyumba yeveeyo bulungi obeere ne space. Eri majestic, eri magnificent at affordable prices. Tuukirire. Mulangira Interiors. Have you ever realized that there is a breast without a nipple? But without a nipple. Alright, hi lovelies, welcome to my YouTube channel, Dorina Sasira. Thank you for liking, sharing, subscribing, commenting. Nawasalamu obuntu mwebale. So today I'm Komezawo, Vicky, I'm hosting us last year. Nembeera bize. Ndefula bize. Man promoting a movie. Omuyaga omumaka, right? Mumakago. Baba nakaviri. Abale kusimba. Bayita batya baba kano bayinza katenze weave nduduzi. Masterpiece. Yabakazi rich auntie. Rich auntie vibes, eh? Basi bazineeno. Kati fe tuli kuki wano? Basireya. Can you imagine agala mwene mbiri zasibye? I know, right? Ato ngambe kati ezo rich auntie. So when I want to be a rich auntie, wasiba zino. Okay, kutegera. Niyo badde bulungi? Nnyo. Tokyuka. Kyotanga kunnyonnyola. Nkulaba. Ati wala abefuula azifu. Kumbe munda bya bana. No. Kati ate gye myaka twagivaamu dda. Mwe baana mmwe. Mukimanyi buno Dorina tuswazizza ne bane tuswadde bannange. Ne mawuye tulekerawo ebigambo. Kutola buto. Mu buzibu mmwe mubikola. Noleeta olugambo nendwongerayo n'olinaalwongerayo. Tumanyi Dorina ali buto. Wallahi talina. Banenga twasala mugambo. Tuswaluse. Oyogeza ku WhatsApp. Notaka ko emoji bw'omukazi alina olukutu n'abodo. Nesirika. Tuswaluse. I'm not pregnant. I don't know people think I'm pregnant. I am not. Engoye katwa bano katuna olugoye. Luzimbye katwagera tandika. Are you pregnant? Ane danze wendi okutinesinga. I'm not. She's not. Ale mundeke ne buto lyange. So, Vicky. This is a chitambula social media, right? Abana abato. Batabuse. Abana abato. Donze, you know, bibuzabuza wala abagamba nti genda mufumbo ng'oli muto. Then abana bagamba genda mufumbo ng'okuze ng'oli nga mu 30s, you know. Abana bagamba batabo olinda n'ogenda nga mu 40s oba okuze nnyo. Abana bagamba obufumbo si wa buli omu. Naye pressure eri mu baana abato okugenda mu bufumbo yo nyingi. Naye ate ekyewunyisa abagendayo tuwulira birala. N'abataliyo. Awo wenyine mbadde ngenda okugambira nti kyobola abadde obinnyonnyola nga nkutunuulidde. Era kulaba kati. Bino ebintu by'obufumbo. Simanyi simanyi ogendeko wakati awo simanyi mukwano oli bw'akaaba n'ono mulala bw'akaaba. Kituufu. So tekuliko byakukeera. Tekuliko byakusembayo. Though sikiziganya na muwala akeera mu bufumbo. Wakeerayo.
kati njogera through experience. Oh, yeah, posi bagenda ine myaka emeka. Ana zendeka bannange kubanga ekintu kyesobola kwerabira nina gwe nanyumizaako yabwatu kanaseka nyamugamba munnange it's been a while. omanyi mune bwe natuukayo nembuuza kazini wange yandi kumpi by the way yabirimu ebyokunsendera omusajja oyo kati nemugamba kati ngenda kubeera wano paka ku Sunday nangamba otegeeza nemugamba siddeyo waka kubanga sebo nze nga bwe naganzi sebo saali wakawunduka ku edits bampasa byadda namugamba ngenda beera wano paka ku Sunday yaseka namugamba nangamba ne ku Sunday ejja neeri ng'oli wano Yo manyi nti ogenda mbufumbo Malenzire yuko waka bagamba leda oyino sigalayo. bambi innocent me so kati ndola nvaako naye kivola nti Tugamba lulikulu nzijukidde recording namanyi jalo la sewanga kuno bwokuba ojja tujumbizako ka sad story ka. nvaako Toli ready era. siri ready era No, it's jakkaaba Obufumbo naye nga walaayi bambi ng'oli muto si bulungi bambi batolina an experience bajumize ko balabe like obulamu obwonoonye otandise byakuzaala omanyi okuzaala nako kustressinga akaana kakaaba tobimanyidde ebintu byamutusenge buli kaseera ani yagamba ngalo omukazi gwe nasanga ayinza mune ng'ava kukola kati ng'atudde alina kaalindaawo kaali mugula n'agamba mwana gw'enkooye otuuke waka ate sirina mukozi ate odde wa bino okole bino eno kyokka nga ne mu kisenge bakuliza banne buli gwomulaba nzijukira ekyo ekintu bakyeraliikirira wali bugenda akantu kenaba ku TikTok oli n'agamba omuntu ajjeewo omusajja atamusabe sex buli kanako nyo wala basaba buli kanako. That is too much. It must be every day. Kutinga batugamba marriage is not about sex actually. Yogeza Botoka yoba bichuka. Akubuza mbuno osanze Syria osanze tebanjoleza osanze nga kino nakuleserwa kino naye lwakuba nti abantu bekyusa namana agamba mwamulowooza mbuno buli kimu kiri about sex kiri about what kiri about what right batulimba ne mwana gwenze ekyesinga okunnuma amazima gye nabadde njagala okwogirako bane bantu mwamwe banange edoola tobeera watali mirembe tobeera batakwagala. I know because mbuchimbo tyakuba abamu naye babeera batabaagala kubanga tebagala kubeera bokka ate banagamba batya badde mukazi mufumbo kakati mbuno kati nno ffe twogera anti tetuli bafumbo kakati mbu ate ogenda kuwa magezi ki omuntu ate mukangaze nina experience okusinga yono yagendayo muto nina experience ya myaka 17 igwe olina myaka 2 mu bufumbo kati ate nkugamba oweefula mbuno nze mmanyi ki ekituufu osanga omwana omuwala ng'ali mu bufumbo omusajja n'amufuula ekitagasa kubanga nze mbiraba ate nammwe mubiraba n'amufunirako oluusi omukazi omulala bw'anfunirako omukazi omulala n'alyoka ajooga oyo nze kati nyina abantu bemmanyi bambi batandika n'omwami we nga bato omwana nebamufunyisa olubuto oba alina 17 kati abeewabo w'omukazi ng'omusajja munaku muzibu ekyobola bannange ezo bannange mwanange yaŋŋamba mbu neegase kasuku mutuvu maabanaku tekitegeeza mbu nno nze siri munaku naye wemba nga ndi munaku kati lwaki omunaku mba mwetaazaaki okitegeera mba mwetaazaaki mbabwireko amazima ebintu byatwezimbe bannange bitama those people tebajjukira bagamba mbu abakazi tetujjukira n'amusajja govudde naye from zero tebajjukira kati munaye ng'omwana omuwala nga abeewaabwe bakwata akasente nga bakabawa beetandikira awo kubanga amufunyisiza olubuto omwami we amwagala kati n'amutwala ne basawo babeere bonna kati babawo entandikwa mukwano nga batandika obulamu omanyi nze mbagamba through experience bw'oba aweerumya mwina ekiruubirirwa tosaba kagoye kalungi toyisiba kaviiri ebitambaala bifuuka ebitambaala mwina ekigendererwa njagala tuve mu muzigo ne bba wange njagala bizinesi yaffe yeeyongereko
Omusajja no tabiraba abiraba by then aba abiraba ne bwe wayitawo kakabanga nga sente sanso okuyingira mukko nga lwaki oli gayi nga tafuna omuwa muwala omulala banga ki ndooza myaka tugeze ndooza nga 3 kuba kati yes balina akaana kamu kati omusajja mu myaka 3 amangu ago myaka ndooza yes nge 3 kubanga edduuka lyabwe nga likuze n'alijjamu n'akolera omugole ono ali wali omugole ali wali Doro obulumi obumanyi buba bw'amaanyi naye oli abatabiraba akugamba kimu kikyesikuwa ddala kikyesikuwa eyali badde ansa kikyesikuwa kati naffe ne tudde ne wabbali ne tubagumya mwana gwa amakaago mwana ge lwanira amakaago bannange lwanira amakaago bana ekino ekintu okirimu wekka tekirimu na muntu mulala kati munanga mbagamba n'abaana katabana tukole tutya Dora omwana bannange omwana omu alime kusiba wantu butalina mirembe alime kusiba wantu butalina mirembe ye ne baba babiri nze baneetumbuulira tugumiza abantu ne tugumya abantu ogenda okulaba nga ne omuntu takyuka tebakyuka leka kubeera nga gwe mbuno gw'osoose mulaavu si ye gwasoose oyo omusajja tagenda kukyuka bagenda tandika n'okusalira omusango nanti yakola lwati lwakubanga gwe yakola nanti gy'otali nno naye agenda n'akuwayiriza bagamba n'abasajja batukaddiya mu bufumbo nga tuli lwaki takkaddiya nze ndooza fe abeekaddiya lwaki oba teweerabirira nga gwe omukazi nkunnyonnyodde bulungi mulina ebigenderwa gwe n'omwami wo mu bufumbo bino ebintu by'okwefaako bibayita obyokwejalabya okitegedde bayita okwekwaja kati akaviiri kano olina okukasiba nga kano akakodoora then womala bukayitawo omwezi odde bakole kalipeeya banywezemu so ng'oli omuntu eyeefaako agenda kasumula yazeeyo akalala omwami akomewo ng'era amulaba nti mupya naye kati gwolwokuba munemwina ebigenderwa ne bbaawo nona repair ndi walowooza okola repair ebiiri ziddawo naye waliwo atakolera ddala repair n'akakwata paafu ekiviri nekikula basajja basiba bayomba abasinga nti enviri ne ziwunya bakazi bakati banaba mu nviiri abasinga mbu kati munnange mwezimba ne bbaawo sosakisa tosobola kuadvisinga mwana muvubuka like akyali mu dating okwezimba n'omuvubuka munne ate oba naye okisinziira kuba nakyo sijja kugamba munne kuba nti kati omwana omuto munnange era osooza aba takola ki era oluusi aba tayina naye waliwo n'omuntu gw'olaba gwogenda okwezimba kwagamba kiri bwe kiti tukifune bulungi nti nga bwe bagamba nti enswa bw'ekyusa amaaso nga naawe okyusa envubo ng'eno gijja ng'oteeka wali awali amaaso kuba okimanyi bwe zibuka wezigenda okukola ki kugamba beeramu relationship nga naawe obwongo bukola leka toggwerayo wenna okitegedde ng'obwongo bukola abo boola bw'afuna amugamba nti kino misinde ewa bebi banayo tebaagaliza omanyi gundi yagamba bwati ne bwati ekyemikwano mu bufumbo gwekyogerako emikwano mbuno kati ndi mu bufumbo nyinayo Dora mukwano gwange kati boyfriend wange omusajja wange wampisa obubi oba netuyita ntufuna misunderstanding nga ngende weyo mukwano gwange obanga musembeza nga manyi kali bina bina ebifa ewaffe kati oba oyagala nkole ntya banaye nze muli ŋŋamba ebintu ebiba musobola bemalira abantu babiri Dora tugenda olumu ne tugenda tusaba advice naye nga kyetwagala munda tukimanyi iye kyova olaba nti olumu omuntu afuna obuzibu n'ono amubuulidde olw'ensonga nti amugamba ekyatayagala kuwulira kati ate oba kyoyagala okimanyi kubanga nze bwe mbiraba gwe si bw'obiraba okitegeera olumu tulabala ebintu ne tusirika abantu b'ebbali balaba ebintu ne basirika kati bwanajja n'ojja mu maaso gono mugamba yakoze bwati bwakoze kati waliwo agenda okujja n'obusungu obuli abujja agamba kale mutufu omukazi ayagala munne naye ono tabiraba kati akwera amagezi amabi oba si kyo eriyo n'abatayagaliza kubanga sijjaga nti abasajja babi nti abakazi ffe balungi ennyo waliwo okubeera nga naawe olina ensobi kale ate munno ye n'atagiraba nti akuzze wabbali nagamba nze sola naye kubeerawo awo sola ng'olwo lwonna lwonna ng'olwo nfaaki awalungi tuulawo lwanirirawo naye wabi
bana itambula ogende sigwa sose mu bufumbo ate sigwa agenda osembayo obulamu buba bubwo n'otandika ng'obonaabona n'okulanga obonaabona n'okadde wange obonaabona nti gwe omukwano omutuufu gubuze naye nga gyeguli wabula gwoli we wakyamu okimanya eri abantu omukazi nabeewa n'agamba bane ndowooza nze sirina mukisa mu basajja nze bankolawo bati ne bwe bati naye ng'olunsi kugamba okay nawe kenyini n'oŋŋamba ne bane Vicky bonna bali abasajja bawadde nga bonna be bakyamu okitegeera kirega gwe olina obuzibu mukwano mba sibulina omutuufu aba tannajja ng'olina kuyita mubali bonna maama paka ddi kati ntule mbonebone akatima kakoowa bali nange nakoowa kakoowa kwewaayo lwaki naye tosabivaako kale jaso giwamu break bagiwamu kale kye kyakujja ensonga za mutima bategeere ekyo cheating kye kyakujjayo bufu ne tatuwa story naye nave twagala mmanya watuuka esaa n'ogamba kanveeyo 17 years kwaki balina okuzimba mani muzimbye mwenda gyali 14 dola tugenda kwogera ku bufumbo bwange obufumbo bwo bwayita oyagala nkaabe waneeno kabe mu kamera nja kukwata wala era katambala sisobola nabbi nyumyako nja kukaabira bwereere naye nze amazima no just akatonotono kale briefly byewayitaba katono ino sinyo nze mbagamba omuvubuka relating because bagala kumanya lwaki kwe tuyagala bagende nga bato ekisookera ddala abantu abasinga obungi bw'obaagala bo bakozesa advantage eyo okukulumya obadde okimanyi nti nno omuntu ayagala ennyo atafuna ate kwagala kuli kwawaayo kingi kituufu so bwekito bwe kibeera gwe owaayo okwagala okungi ne bakuddiza ki ne bakuddiza bwekugamba omuntu akumanya nagamba oyo Vicky bw'atyo talina kyagenda kukola kati nga olaba bano abantu omusajja ayenze omuntu gwayenzeko nabanga akuba amasimu nabanga akola ki ono yaba yamugamba namugamba oli talina buzibu nze mumanya okubirawo nonawe oyagalira si bwonga omusajja aba asobola okukwata essimu nga mukazi waali nene onyambaire abantu egundi bagifuna batya enamba z'abakazi abewaka bagifuna batya no enamba z'abakazi abewaka bo bazifuna bazijja amasimu g'ababba baabwe ne like n'omusajja omukazi okukubira bbaawo nga bbaawo wooli waneeno bbaawo n'akwata essimu kugera n'oli owebbali nga naawe wooli ekikakasa oli n'agamba nze lwe mufunira nkola ki nze mufuna n'essimu agijja atya abasajja ngababeera ne passwords kati mugwe side chick mbukubanga mbu ebalaavu nyingi musajja n'agamba mbu enamba namuwa password ye oba namugamba enamba ya maddamu yeero bebi nsaba kukubako nsaba kubirako nsina airtime kati gwe bawadde okukuba abatagenda mufo kyokunyigamu eri ye anoonyamu nnoonya batera bawo savingako wifi ate basukawaawo byombi maama gundi wifi okitegeera naye nze ngenda bagamba amazima ge mutayagala kumanya abalage batagenda bagamba bw'obeera nga wooli tofunawo mirembe tambula ogende kyogala myaka egyo yona tusobola kuba mbogenda kukaaba ki ekyakujja mu bufumbo lwaki tubuzaabuza bw'olaba nga toyagala kuvaayo okoze bingi nze kyenfaako gwe mutima gwo oli mukulumwa mutima funayo substitute gega amazima abalage batagenda bagamba nga nze nga bagamba funayo omuntu akukakanya ebirowoozo lwakuba buzibu nammwe abakazi bamulaavu mutama bakola batya kati bw'anaafunayo omuntu wabbali ate agenda mwerabiza ewaka yeerabire nti naate mufumbo kati olwo nkugamba okuuma amaka nkumulira mazima ge mazima ge batagenda bagamba kati nze nga bagamba obwenzi bukuumya amaka g'abantu goolo kuba busanyufu lwaki gwobeera nga toli musanyufu so kukuuma obufumbo twende afuna yakuyambako dora abantu beddanisebo bebate baije era jamu comment section mpola mpola kubanga amazima ogamanyi abedda bakolanga batya kati goloza buganda singa obwenzi
oli mali manyo obwenzi olwo abaana babazalanga batya nakulira awo nga bakimanyi nti si mwana we waka bwe batyo lwakuba nti bo bayinanga empisa kati feze tutayina kasoogwa mulaavu ng'otandika okuvuma ewaka naye funayo omuntu akukakkanya kubanga ne bbaawo kyakola akuyina ewaka si gwe wali tayipu ye naye wali muntu mulamu abe wamwe oluusi bakuyambako oluusi wasoma oluusi alina ensonga ze naye nga si ye ggwe kati ng'alina gy'agenda eyo nadda ekyo nkikugamba kukuuma waka naye obanga okyali bulungi munnange behave kati olwo olimanya amazima kati wali mbufumu baithe naba innos obakulonga otya munezisayina ba innos bakajanja kama nga yakuya nze yanyaka baba innos nga bona babeera ku side y'omusajja ate kisinga okwe n'olyoka obeera wali wekaweka nga kyokka omusajja yakusinga n'okukucunya bo nga bamanyi yeggwe omukyamu ate oba nakati era owabeera abantu akubuuza kati Vicky lwaki ava mufuba niba nekyo ekyakwakanya n'omusajja paka ogenda okulaba ngaera anoonya engeri gyakusayira omusango babagambako mbuno omuntu omukazi agenda okunoba era mbuno mutulekeemu nammwe tewali akeera ku makya n'agamba kantambule nga waali waliwo emirembe kyova olaba nange sinyigirizaawo omuntu atalina mirembe mbadde okubira sitori y'oli omuwala togikomeza wakati n'obula twogera kuno nakuno yagera kuno nakuli yegwedde olwa ogituuka nodduuka nengamba abafe si gonzize eno nonzija nonziza eri nze oli omuwala gwomanyi okubeera nga mujja we ali wano eno mujja bamutedde edduuka wali eri kyobalaba abantu mu abantu beeroze naye nga mmwe mubireese abaduuka geriraanye ye nnyabo ekitali eno badduka ne bakinonako eri ono waba yasuse okunyuka ono bamupangisiriza eri nono bamupangisiriza eno ono waba yasuse okunyuka ayita kwoli ono waba yasuse okunyuka ayita kwoni kamaye namba 2 yasanga kiwedde ku era n'obuyimba ayimba amuyimbira obuyimba muki n'otuna ate bannange mbabuulire sitaani taba sitaani abaana tebava mu sitaani n'alyoka azaala omwana ng'afaanana n'omusajja namba 2 kyokka noli namba 1 naye ayinayo omwana omu kati omusajja kati saawa n'agaba biyungu yakitegeera atyo n'asooka omusajja yeyamugamba kuba abasajja mubasirika n'owira rumazi n'asirika omukazi yeyejjayo n'amugamba nti by the way nabba tulinayo omwana ndi lubuto omusajja yamugamba nafunyeyo omukazi omulala like yakitegeera oli yejjayo bo balinga babawulizi bategeeragana nga tasulayo waka simanyi alina n'ebidongo simanyi ageze mu bidongo simanyi ageze kolaki nga watandisa emize mwezi tabula kati amala amanya bwe yamanya n'alyoka amugamba nti mbadde noteekateekera kugamba mbadde teekateeka kugamba nti olinayo munno naye nga yali amubeera kumpi wano ono wadduuka bali basaaluuni baneighbors bwe yamujja n'amusembula n'amuzza wali omukazi akalaakalanye yenna kamaama kakalaakalanye bo bali muli bubi tasobola kwefaako nga bwe tugambye ye akyali ku mulamwa guli bazimba naye kugambye n'edduuka eryo eritaliimu na bintu abo abantu bwe batyo bangi bannange twekerawo okwogera bye tulaba ebigenda osanyusa abantu naye ng'amazima go tugalekayo banne bwobanga osazeewo okukuuma bufumbo funayo akuyambako okukuuma obufumbo obwo okuuma abaana bo bw'olaba nga lisoboka tambula ogende kyekimu kyeŋŋamba n'abasajja omanyi abasajja bali ebaka mbo bakuba nebakuba tubaboja tubakuba emmere bingi omusajja natuuka waka katakyaswana kwogera yadde ekigambo yadde noba musajja anoba nakasi naera balina Airbnb babeerayo eyo tewaliwe bakiwandika mbuno omusajja tanoba mbukati bandaba batya ngate nsituse ate nvudde mu maka gange banayi banobe mutubeeramu omulundi gumutodda tufenye ku ssanyu lyaffe bannange manyi waliwo abagenda okujja bagambe nti no oyo omukazi oba munonefu baki tusanyusa nnyo abantu abalala nnyo abasajja munobe olabanga ye nga bwoli tolinawo mirembe noba genda ojja kumanya nti nakwetaaga ojja kukomawo nga zeemu empisa sayidi zonna kuliko ababi n'abalungi bannaye tubalabya nti omanyi kati ffe tufuna chance abantu batutuukirirako nakugamba ebintu nodya
wanje ebyo nabyo gye biri neweewuunya kati omusajja gwe bakola we bati n'agamba nze tumaze omwezi mulamba nga soogera nawe wange okunyumya bayita mu baana gamba taatawo kino eno kati gamba mma kino oli kyalese n'ateekaawo obuliri baayawula n'awulira sooka otambulemuko mukazi we agenda kumanya omugaso gw'olina oli okudde abaavu beegonza nnyo naye afunemu kantu so take it easy mama ennaku zino dating kitamusi okucupula okuli omu naye gwe nze nina kyenkyeni neebuuza nze omukazi nsobola okumanya baithe zinagamba naluli nze omuntu ambula njagala atambula okolaki omuntu anjagala omusajja njagala atambula tasobola kumbula nze neebuuza wala wa pretendinga nno Vicky neze apretendinga mba mbyagala wakati nze okunjagala kwange Dora kasoba ng'oleeta ku ssente kyekirala kutwala autu kukubira ku masimu ntotwala autu bireke oli bizi onoonya ssente tosobola kuba nabyo omulundi gwe gumu ate amasimu bw'abankubira kati kisinziira ayinza okubeera nga waliwo abantu abamu nga lwaleese kasente lwayagala omutwalo 46 lwaleeta akasente ngomanonno kati ono ebintu byakola kati yagula buguzi ayagala naavu tewali naddamu n'abula naddamu n'akomawo nima nti buli waalabikako ssente okitegeeza naye ne wabaawo omuntu akwagala ebyaddala aba alabika naye kyembuuza abasajja mumanya ddi nti wona nnimba oba njagala nabo babimanya ndowooza munnange kubanga kati ffe kyetuteekamu kimu kati gwotegeera tambu omusajja akuli musajja nga waliwo abasajja bali very good at their game the fact that these days even women gye bali obawala bato bakyafuna mbuto nga tusobola tubagamba tofulira musajja tobawulira kati bagamba buli akwagadde kati nga bwe nkugamba nti nze omusajja njagala kasaba nga mpa ssente manya banne afaayo nawulira nga nkolodde n'agamba kiki bebi kiki nina nomanyi nasayirase kino ogezako mu ddwaliro sooka ogende bakebere muno obulwadde bunakuza obuzibu ng'afaayo eyokeya kati bane simanyi nakumanya naye kati tekindeetera gamba nti kamuzaalire excitement nayo tugisusa abaana bawala bagisusa kitegeera kati nze okuzaala oyinza okuba nga oyagala zaala nga weezaalira so nga tozaalira musajja kati bwobanga weezaalidde nga toli shuwa kale neoba gwe owulira nga mune gwe togambwako ngayinza okugamba munaye oyo omusajja bwate ne bwazaakola abakazi omusajja oyanyumiza luli n'agamba mbu gundi eri feeke ya myezi 6 lave eri feeke ya myezi 6 konzi wanje lave eri feeke ya myezi 6 mbu wabanga alina kyanonye azze kwebaka kagende mbu giba myezi 6 kunzi wanje kati etali feeke yerwa kati mbu kasa aweza omwaka kasaweza wawaliza nnyo mbu myezi nga 7 ne kasaweza omwaka ngumanya kati bya ddala naye era nekyo tekikakasa ozaale kati nga ngamba nti awa pretendingira gwe ng'owulira togambwako nti omusajja mubi kubanga waliwo omuwala era eyakigwambw ati mbune bamugamba oyo omusajja mbu bwatyo bwakola abawala kati akupangisa n'okupangisa oba olinawo obeera nagamba nti tutandika obulamu eyo vaayo napangisa n'ofuna olubuto nakuteramu buli kimu kati nga naawe okinyonyola bano abantu tebaggwayo nze nange ekyo nawulira kipya nange nengamba ndowoozawo omuntu aba anjagala nampangisiza bulungi nnyo nateekamu buli kimu nebata kasamala omuteekamu bw'ati ngatanakokera bize ngafunwa mbu omulala mbongeeraako ekintu kyekyo bwatyo bwakola ye kasamanya nti oli lubuto n'omugala ndi lubuto so agamba lusigaze tagamba na lujjeemu kwata yagala kumanya kyokoze gwamanya oyinza obutaddamu kumuwulirizaako ddala kati nengamba obiki bayita batya nengamba ate ekyo mbadde sikimanyi kati bwoba gwe ng'osazewo okumufunamu olwo olubuto ate si kakasa nti olina ky'omugjeemu kono otandikira okubeera tebagaba
omujjamu otya ssente abasajja tebagaba abasinga ennaku zino. Kati mwaba manyi mikwano bw'obanga mmwe munnaye gwe gwolaba gw'oteebereza okubeera nga ye mutuufu ng'ogenda muzaalira obulowooza okubeera single mother kyangu kola ogwo. Bana waliwo bw'oyogedde ku kyalo buti waliwo kasitole ke nalabye like sister as such but omwana yajja nakola caption awo naga can you imagine nze nali ne gayi ne mbuta kyagana twadetinga myaka ebiri nekigaana. After that ne wajjawo wali wayitawo like oba mwaka omulala abali awafunye essimu ngono omwala girlfriend wa ex we hello, how are you? My name is so and so. Kakate, I got this number from so and so's phone. But the reason why I'm reaching out is because I saw that you over communicate with this person, and I noticed that you're his ex. Anyways, long story short, I wanted you to help me with the guy's surname. Surname, you know, Bazada Jibako, right? Is it? Nagamba kumanga manyike erinnya limu nyagalako eddala nunaga lwaki obimbuuza nagati kati ndi lubuto ate kakati takwata masimu ali too busy ate biki bwe yamala okufunyisa ono olubuto ate naddayo eri gye yasookera omusajja nabeera busy. Kati lwaki ayagamba mbushi over communicate anti yakwata esimu ya gayi ndoza ngalaba gayi yekyaga kyanga n'agamba naye kiki onoga kiraka cheating kiki ekigenda mu maaso n'agamba naye nasanga mwoyo olina kwogera nnyo nagiwandika n'asirika ndoza n'agamba bwali ekyanga lumu nja kukubira ono ex kukyaka ex wayina data mungi gwamanyiko because kati anti bintu byodde omuntu n'atakuwa data mulunga ng'ekintu ky'olina waliwo abalimba n'erinnya pulira nnono olowooza tuba twagala okumanya bukasa omutegedde bangi bafuna ne buto nga ne waabwe gye bazaala omulenzi tamanyiyo bannange so nga yakumanya amanya g'omulenzi amalala neri agenda yamuwalabula nawe namugaa tomumanyira ati gwe bwagisanze mu enamba n'olaba nti ndi mwannyina wa musajja namugamba nali nkyatinga naye twakyatinga naye era bwolaba conversation tewaliwo anything like it was a normal conversation ate tetukyatinga buli kanaku just that wagenda mu ndoza yasigaza chats zaffe ezedda naganza I moved on saagala kumanya byakola saagala kumanya bimuliko tebikwata bakyala balina akajanja yakubira oli mu ex we bannange kale singa ya pretending okubeera nti tamumanyi naye namugambya ndabye nga oli ex we naye nkubuulire kyova olaba bamanye tugamba mbu banange mwogera nnyo ku bintu by'omukwano temulinayo bintu mboozi nedda batuleke mugende mu politics nze muna enseekoya n'abantu omanyi ge amazima gembagamba ge batayagala kumanya it's the order of the day bw'ova mu mukwano n'olayira ng'omukazi avudde muleeba nsiddayo tuyita nnaku bbiri ondaba neemoola niwe neemoola nga dde olombuuza naye viki nnaku zino sala zooteekayo mwana gwe ng'omanya saagala kugamba kubanga luli nalayira okufa obufi waleetaddeko sente mu musajja ndeka naawe nateekamu ngulayo nsobola okugulirayo akasaati nkagula ku sente zo making sure nkagula ku sente zo I swear era kyobola nze ntera okubuulira abantu abamwe ng'olaba nti gayamufaako n'omugamba naye olw'olumu ogirangayo kona omusurprisinga n'omwebaza wali mukwano wange sala mutubideko yangamba wabula neesonyiwa mukazi wattu sisobola buli buvunaanyizibwa bwe namugaa nno osiimako okakasa nti omuggyako abiri n'omugula ekitabo kya mitwalo tanaagenda kusiima naagala nedda nnyabo naye bino bibagira bisimayo nokata n'oteekamu nga lwayagalayo abiri agenda kubirago nedda mukwano ate omusajja nakikola okunewolako okulekerayo omusajja oyo yennyini gwe saagala kunyumyako yazizza anti bazikomyawo nanti oli kati kabanga kakodyo naye abasajja mwe Katonda abalaba jakolanga atya kojja kitonsa yakyogerako neŋŋamba ekyaki nkitegedde ng'oli agamba mbu abasajja tebaagaliza abakazi kulaakulana naye ati ng'oli agamba tekisoboka nze olaba nze mwami wange kino n'omusajja n'amugamba ffe kennyini tunkwera bizinesi era nze kennyini nenjisuula kikola atya agisuula obukudi buba bungi baba buyina bw'amala ogisuula kati mutuula wamu era ne munoonya solution era omwami yavayo ne solution era bizinesi neddawo
toyina ogenda mwogererako naye nga wenyini bwakwagala tukula olya wawawawo kabulano ebintu byonna abantu balina ebintu bijja tusaba abantu mu mukwano kati obufumbo kyabwaga oliddayo mu bufumbo kubanga maama myaka 14 oliddayo. What a question. Yeah, because like me, sinaba kugendayo but ntyayo. Are you serious? By the way, marriage is a beautiful thing. Yes, it is. Though, saagala muntu abeerayo ng'anyigirizibwa bw'oba onyigiriza vaayo. Kyekikuleso tugamba. Kyekireeso bagamba. Anyigirizibwa vaayo. N'abakazi nga banyigirizibwa naye nga lowooza omwami ajja kukyuka tagenda kukyuka. Nkiddamu tagenda kukyuka. Tebakyuka. Kale ng'ani yali akyuse. Mumbuulire ng'ani yali akyuse. Wala bakyuka n'alekerawo lifestyle y'ekiro, wala bakyuka n'alekerawo okunywa, wala bakyuka n'ava ku bwenzi ng'akwagala. Kaakati abantu abasajja bonna obwenzi babuvaako ge mazima. N'eki kye sirabye oba munsi muno. Ate tuli mutunyumiza by'olabye otubuzaabuza. Kaakati bava ku bwenzi wabula okumala bbanga ki oba mu bbanga ki. Kasa mubanga mwewasizza ne bagamba musimanyi yawangula atuse ku lyengedde naye ng'omutima gwo gwasirira dda ofa. Ne mwefunanga ne mwewasa ne mubeerawo kati mubeerawo bwadda ku 6 ogw'ekiro bwaleeta engoye n'asulawo n'addayo bambi biba bingi bayitamu abakyala abo. Kati bw'amala okulaba nga akaddiye babivaako nga bakaddiye olwa naye atandise okulaba nti n'amala n'alaba nga takyalina lugendo. Olumu sente zali alina zimuweddeko oba afunye ebirwadde bintu bingi ebakyusa ng'amaze kukula nga naawe omaze kukaddiwa tokyalina kiddako. Ne bagamba nti ayi akaviiri kano n'olaba akaviiri Viki ke yeesibe nga tokyakeegomba n'ogamba ebyo nabivaako dda. Nesusigama nti bakyuka kati mbuno otule n'omwami omunnyonnyole akyuke. Ekisooka babuulirira akulabanga maama we yamugambanga lwaki tonaaba lwaki toyoza lwaki toyagala kwekola bwoti kati yakulabanga maama we ozemu muletako omumwa gwa maama we. Nze nja kuddayo mu bufumbo bulungi nnyo naye nina byenjagala ng'omuntu ebiribwa nina byenjagala ng'omuntu era we naabifuna nja kuddayo. Tolowooza nti nno ndi wano siraba bampasa saba bagala kunkubambaga saba bagala kwanjula nange sasamaza abantu nze si byenjagala. Si byenjagala. Baye bw'okula ebintu ebimu bikyuka. Ebintu by'olinga ng'oyagala luli nga si by'oyagala. Sikyagala mbuno ate njagala bankube kadaali simanyi nze okimanyiko ddola mbuno kati n'egyo emikolo mbu simanyi egyo ekusasamaza abantu. Sibirowoozaako. Oyagala bukole ka civil wedding akatono? Ka civil wedding akatonotono. Oyita abantu batonotono. Nze ndi musanyufu. Nina business yange omuva omuve nje tuli bulungi. Omusajja njagala anfaako ampe ekitiibwa like tuli ba mukwano. Okitegeera? Waliwo ka story ke nalabye bambi. Kale bambudde kabuulire. Nalabeko speech waliwo munnaffe actress eyafudde bambi. Naye oyo bambi that beautiful girl. Stage buli muntu amunyumyako naye anyumya ku bbaawe. Era oba walaba sitasi yange luli nagamba nti omuntu aggyeewo omusajja alinganga Saamu. Yakoze ki Saamu? Nga mukwano gwe nnyo. Era omusajja wadde speech ng'agamba nti gundi abasajja. Like yagambye nti kanjogere ku ki? Kanjogere ku mukyala wange ebibi kubanga abantu bafa babogerako birungi byokka. N'agamba abadde stubborn. Okitegeera abadde stubborn, very stubborn. Naye kati ye n'amutegeera. Bwe yamutegeera n'amusupportinga. Kugamba badde ba mukwano nnyo. Si byakkaayana. Kati bw'osanga omuntu ng'oyo naawe oteekamu amaanyi. Naye olwobeera ddala abantu balaba nti weesibawo gwesi bannange.
Lwabira nti abantu weesibawo bwesibi. Sibyangu embeera So kati tuba twavayo nga tukakasizza. Sajja nzamuyina. You know. Fumba ne mujjawo. Wine bbuba Nsobola? Kyegambye nti bw'okula. Kati obeera ng'olina emirembe. Waliwo ebintu ebimu by'oba tokyafaako. So tofaayo oba omusajja alina omukazi omulala. Nagala nga wange nzeka. Nga weeka sijja kuba nga bali aboogera mbu onoomugjawa gyebali ddala. Lwako obuzibu kati okufuna amagezi nakyo kyekiriga nti kuliko ebijjirako. Kubanga litwalire mukwano we tugenda tugamba nti naye obufumbo kiki? Netwogera naŋŋamba kati bye nayogera byonna naŋŋamba ekyo kibayita nti era obufumbo. Kitegeera omusajja akwagala akufunye nti wakati oli asobola okubeera nga alina mukyala we n'akuwasanga namba 2 ngera nti oli namba 2 akuzimbidde amaka akoze kale kangamba akoze gwe ebyo by'owulira by'oyagala nga gwe. Naŋŋamba ekibayita ovuba ate waliwo ekirala tewaliwo kirala. So nze nja kufumbira naye nga nfunye ebyo byenjagala. Nze nina byenjagala ng'omuntu. Ate bwe mba nga sibifunye nga sifumbiddwa which is okay. Which is okay. Yes. Wama kiri okay. Mwogere kyovula kyekiri kyegambye nti bano abaana basacrificinga buli kimwe. Abantu banaagamba ki? Tufudde nnyo ku bantu banaagamba ki bannange? Netwerabira. Nfede tuteefaako. Naye nga bw'otwa bw'oti n'osiriikirira amaziga gakulukuta. Waliwo buno obulumi obeera ku mutima abantu bwe batalaba banabo bw'olumi butta. Nga gomanyi bw'okuuma kitiibwa then okuuma ekitiibwa ky'obufumbo. Era n'omwana yambagamba obufumbo komera alaga terisani mu bufumbo bannange. Gyebiri wammaanyi olina genda ng'otegeera. Genda ng'omanyi ky'oyagala. Era kyane abaana oba bagadde nnyo ssente abawala bw'obuwulirira nga baagala ssente nga baagala ebyobulungi. Kati abasajja abaavaana n'abawa kati otunadda ku kintu ky'abaana abawala ekwagala ssente. Manyi bo engeri gye bazaagaddemu ng'obuuza nekyagenda ozikozesa takirina. Of course weekiri naye obwetaavu obutanaba bufuna era ajja tuuka mu maaso eyo agambe bane we nakwata ku ssente zino bane singa nali kyalinga kati. Kitegeeza luli yayita manyi kyazikozesa. Ogenda kufuna omusajja alina ssente mpuliriza bulungi. Dore ogenda kufuna omusajja alina ssente ng'oli mwana muto kitegeeza agenda kubanga musajja mukulu. Kale ekyokwenda n'omukazi ekyovyasa ajja kuba alina omukazi. Naye naawe ajja kuba akwagala tolinganga mukazi we. Okyali muto olabika bulungi like akwagala akuteekemu ssente ze. Naye suubira ebintu wano wammanga tagenda kuba na budde. Agenda kuba talina maanyi ga mu kisenge ebyaddala. Tagenda kukumatizaako bw'oyagala. Ge mazima. Mbunga kiki? Omusajja ali bize tagenda kubeera na bintu byonna omulundi gwe gumu. Bw'osubire mbuno ate akuwa ssente akulabirira akuwa buli ky'oyagala. Ovuga emmotoka ennungi shopping ogikola bulungi. Bino ebyokwekolako byonna bituukira mu budde. Olowooza nti ogenda kufuna ebintu ebyo. Kati omusajja oyo bw'abeera nga mbutuufu ali bw'atyo wayingiddeyo kimanyi tuwula mukwano. Musajja mu ekyo kyabadde kyakusuubiramu. Mpulira kati nenzira ku basajja abo ate bennyini abafuna abaana abawala abo abato kubanga mune buli kimu kisoboka. Ono yesimugambe nti naafuneyo akuuma amaka nedda. Yagenza akimanya anoonye ssente. Kati guma naye omusajja ono ate omukulu bw'ofunye omuwala ono ebyo byonna byenjogedde yabimanyi tabiina talina budde talina maanyi ga mu kisenge. Singa oba omulabye ng'alinayo akantu nabyo bitwale nga byangu funa engeri gy'okiwumbawumba bane temutta baana b'abandi. Dola abantu batta abantu batta abakazi batta abasajja era nakyo okisuubira nti ono omuwala gwenfunye muto talina kye yalabye okitegeera wadde omuyiwaayiwako ssente naye waliwo ebintu ebimu by'olina okusuubira. Ekibala n'abazadde abafumbiza abaana abo ew'omusajja alina ssente. Kati n'oba ono oyo waakiri bamufumbiza bufumbiza naye ate ono aba yeesaliddewo. Baneetwebereremu wallaahi. Ate njawulo ki? Naye kati bikyali anti kati wano nze mba ntudde ne neebuulira ne ŋŋamba ekisajja ekyo
kangene wadde kibi sajja ekyo kibi waliwo yagawada nyumiza mbu wala bamanyi okupita enjinga nagamba wa ekibi naye nja kuzibirizanga batugamba wala yagambanga bagamba mbu bika ku byolonde ensaali sijja kukola kyekinemeza ku lujja toyina nazike omusajja Gashumba yagamba omusajja oyo gw'otutte okufumbirwa amanyi okwagalako kwanjawulo n'okuula kino okubeera committed mbu n'ofumbiddwa n'agamba ye mutu ogenda osembayo okulaba nga weewaka ye mutu ogenda osooka okulaba ng'ozuukuka so kati make sure nti wali tewejjusa okitegeera omuntu gwe bafumbiza mulala neyeefumbiza mulala mbansose kwebuulira neŋŋamba omusajja ono wadde ali bw'ati anzimbidde amaka angulidde emmotoka agenda zimbira bwaffe gwa famire yaffe agikyusiza kaŋŋume kati mukwano guma abasinga tebaagala nnyo basinga omothers ogenda kikola otya kubanga bagamba bwebabuuza nga badduka anti nga badduka be bamanyi wabula dola be bamanyi kubuulire ekinyiiza bawala abakweka abaana ate nga bavumirira mbu kyokka alina abaana mbujja sikuzi oyagala musajja sekintu tekinewuunyisa anti kati kikwewuunyisa kati owulidde ekyo kyogedde nti baba kaso amanya nti olina abaana olisinga mother ng'asika mu maaso kyeki kye nagambako last time neŋŋamba nti ebiseera ebimu abafakinga life wama olaba nga kikuyisaawo onebanezisimaina kumanya mpulira njagala ekintu ekyanguya obulamu kakikuyisamu nefekiga okupulaninga wakiri faking omwana sirina mwana akulaba bannange vikinze ndi kito nga basizaalangako bweba kyekinamu emirembe kati tutuuka mu maaso ayo nga ndyoka mubuulira okitegeera okimanyi eri omuntu omuntu akubuuza wasima kwenkana waagenda kukemaakemamu era nakubako ebigaga ntugakubuuza kati naye mbaana bange ge gagenda okunnemesa omusajja nga feekinga kivula abaana batambulira mu bulamu obutali bwabwe buganga feekinga batali obutali bwabwe bamuleetako bamuwako lifuti amukomye eri wansi ku kikomera kya neighbor amala ogiwetanga akwata obugato mu ngalo amugamba mbuno ngenda ku kikomera kiri bwe bamukomya batandika agamba owa nze mulekawo ku kikomera komera no it's okay you can't go I'm safe now yeah I'm safe here nga yekwatisa ku gate mbwakonkona alaba bwiddewo nga kwata obugato mu ngalo kigadduka misinde bwana amala omuteeka mulaavu bulungi nga lyo kankuulira amazima abalala ne bafeekinga njagala kati bintu byanguya obulamu omusajja okugyewo okolayo okyata boyfriend wo naye basajja mmwe kambabuulire sirina gaseka mukwano ekituufu kiri nti ekitwadde ku seeti abaana bagamba nti abaana ba 2000 abalezi ba 2000 olwo kyebaboogeddeko naye sigenda kyogera naye bano bastock empya anti mpulira bastock empya abo wamma togenda wa girlfriend bambi togendayo tokikola bw'ogenda ewa girlfriend newonoba osuze olunaku lumu oba ofumbiddwa omusajja tafumbirwa omusajja nabagenda nokuba bafumbiddwa oba ofumbiddwa bambi togenda tokikola nze sobola kumuleeta wadde nga ye aba ayagala sobola mumuleeta kubanga bo tebakyafaayo kasala awantu wafunira abo basitooka empya baagala okubateekamu so nga bali abasajja bedda bayagalanga nnyo okulabira abakazi baabwe ekitiibwa wekiva ngera kantu koguze nga takategedde naawe naabuuza ate ekyo wakijjeewa ate mami ekyo wakijje amanyi yalina okuwa naso sikusanyuka nti asanze enkoko ku mmeeza ng'alise za mukene naye n'atuula n'alya omusajja waddala tagirya omala kunnyonnyola oba waliwo omulamu eyakyadde n'agireeta omala kunnyonnyola nabana basitooka empya bebo bebateekamu era ssente omusajja owaddala ayagala nga buli mukazi we kyalina yakimukoledde afanya okusanyulira mukazi kyonna kyonna kyalina nga yakimukoledde kati kambuuza ate okwagala omuntu nga akusingako emyaka oba emyaka tukabulinga n'emyaka ati muna esitooka empya yennaku zino yegezaako okukwana emisajja ebikola ebimu nga tebitegereka bitegeera banaye waliwo ebirina okugirako
waliyo erina okugira ku muntu nga omusinga naye nze ku lwange ngenda na musajja nga nsinga katolaba nga saawa zino oba nina emyaka emeka nalina okuba nga nsinga kwaki emyaka 5 kwaki emyaka 5 obuto obugobye obuto bulina laavu bwe bukwana bwe buli abasajja bakulaba munno nga tebategeera bwe bukwana Dora kyemmanyi naawe bukuli bize nnyo biki ebijjirako kisinziira mwendowooza kisinziira bwe kansaba ssente nkagoba n'obudde sibawa budde naye bwe businga obungi bwe businga obungi tuva kyebadde gamba togezaako naye waliwo abategeera omanye emyaka oluusi najjo waliwo nga mukulu naye nga musiru okay kati kugambe bwe nti omwana oyo agenda kujja nga ategeera nga bw'ogambye naye Dora kigenda tuuka mu maaso eyo kikalube amazima ga Katonda kati gwe saawa zino nina akantu ke nalabye ku gundi ku TikTok okwo nga bapostinze omukazi saizi zaffe ebinyama nga biriwo ebiti byesazeemu ebyo tayaze ne bagamba abakazi 35 okudda waggulu mateeka babirina era ne bagamba nti no ba real men bwe batebeegumiza ba real men bo babyagala bagala nnyo ebinyamanyama so ate kati gwafunye akisuubira nti n'olubuto olubisse waneeno agumene ebbuto lye n'omuntu naye bw'ofuna oli omuvubuka kulina ebigenda okugirako ogera tandika okukola ebintu by'otalina kukola olabe ng'otukagana ne saizi ye bye bakola naye nga butuufu si by'olina okukola otugoye nyina otwesala buli kimu nyina okikola ndabe nga nfiitinga naki kati ne bw'anaaba nga yakkiriza naye essaawa egenda tuuka otuufu naawe olabe ng'olina by'omufiiriza wadde nga akwagala nga naye olaba alina by'asubwa naye mukuba tayagala kunyiiza kalabe nga bategeera tubaleke kigenda kunyuma wano eno myaka 1-2 naye maaso eyo kigenda gaana era oddeyo mukatale obeere ku pressure banga bamunaye kulabalabika bulungi mukazi yagamba nti abaana bawummula ne bajja mu holiday emitima nekitandiko bana akakantu nakawuddako nga nkyali mutoye kati nga ndaba bane balina n'akajanja bituufu kale kisemba yosolo ogata n'omusajja okusevinga biki sente biki okay kati nze kaneme kweyogerako nganze naye mbadde mbasaba ambi temukikola temukikola bannange muzireke buli kimu kisoboka wano byatuuse buli kimu kisoboka abasajja bakaaba abakazi bakaaba saidi zombi tetumanyi mutuufu tetumanyi mukyama n'omutuufu atuuka n'akyuka n'omutuufu atuuka n'akyuka abasajja bali mu depression zaabwe balaye ye lwaki nze bonna mbimanyi kuba mbalabye ng'akaaba yeesiga mukazi we abamu mbunonna balokole nagamba namulaga awava ssente waliwo akaaba bali mu bino bya NGOs ng'omukazi yamaneginga buli kimu nakyonoona omusajja nadda ku 0 omulala yali bweru aweereza ssente bw'anaaba alabye vigundi eno interview eno ajja kumanya nti nadde njogera ku ye akasente ate kati ye gwe mmanyi waliwo agenda olaba alowooze nti ŋŋamba naye kuba bangi akasente akaweereza omukazi agula ate kamannya ge kuba mukazi we amwagala amwesiga mukwano nga tusana kisuubira nti ayinza nokyuka abantu bakyuka bannabantu abasanga busanzi si lwakuba nti tetubeesiga nti ogambe nti no olinange nga tonneesiga era nedda mukwano for safety banaye buli omwakola ebye oba yeno gye mukoze joint account ng'ogiwaddeyo buwi muleme okulaga abantu buli kimu kye mukola mbona omukazi wange mulage buli kimu bannange nedda abantu balimiranga abakazi n'abasajja ebyaddala Dora kikambwe nze sisobola kale wadde nga nange lumu nali nkiguddemu ate nno nga nza situdde banaye omukazi bwagwa mulava ataba bwali okuza ekinga nza alese n'ekirowoozo tukole jointa joint account yali ekusse bambi waliwo gwe nalaba oba mwaka ogwaggwa boyfriend namukwana namulimbalimba nagamba tusonde sente fenna ntoyagala kwanjula ate bagala tubafuusinga okwanjula buli dakika wabula mukukoze nagamba kakati sajja mbatadde mu mabanja
kugamba kirala kire waliwo abo kati naye scenario yali bwetyo omusajja n'amugamba tusonde ssente bwe tunaawezaawo nga tumanya tuwezezaawo ezaki ez'omukolo naye n'amugamba gwabasereka omuwala nga yaterekako wayitawo bagamba mwaka ki omusajja n'afuna emergency ate omuwala munange badde basonda ssente kumpi mwaka mulamba n'agamba ono wange bwe yamala ozimu ate oli teyadduka omusajja n'amukyawa naga nga takyakwata amasimu neŋŋamba bannange tuli ku ki gambye nti nno bwe tuva mulaavu ffe tutama era waliwo n'omulala gwe mandagira bwe batyo nga tamanyi ne gy'abeera naye ng'amugamba kakati ogendagendako ewa jjajja bayibo yali amwegwako bayitha oluvannyuma lw'omuggyako buli kimu ebyo yali eyina ewe nabiso n'abeetewa omusajja n'amugamba kati buli kimu bapanga bulungi nnyo n'amugamba kati ogenda sooka ogendeko ewa jjajja obabuulira ebintu byakola ki ebyemikolo mbuuza banaye ate omuwala alina ogenda ategeeza omusajja nti muganda wange naffe twamugambako n'ebintu ebyasoboka ng'amusindikayo yali talemeddeeyo yakolera baba bamuweereze transport aveeyo ewa jjajja gyagenda okudda omusajja bwe yamulekanga waali nga taliiwo naye nga alafu yamukyenda omusajja yasenguka kati omusajja wakuwa ekisumuzo kiba kitegeeza ki bakola ki wakuwa ekisumuzo kyewaka tuli boyfriend girlfriend mlina kusooka mukubira simu nti nzije babimanyi ompadde ekisumuluzo oŋŋamba yo nga one ng'omanyi genda byonoosangayo munnange oyo omusajja asobola obihandolinga naye gwe tosobola ojja bisangayo kyogaawo wabasangako nze saabasanga by the way gundi yasooka severansi mbagamba bikaseera nze ex nyino olina exo omu nze saabasanga ebyo ebinene ebitiisa nabisanga eyo naye munange abakazi bamanyi mbu kasaba mu akasumuluzo mbu baba bamufuddeyo bamutongoza okamba kyekineewuunyisa ati oba okamba kati negwe mwerabidde nti omusajja agenda okujja okukukwana omusajja yakwana agenda okujja okukwana aba amaze okutunuulira ddoola kwane biki byosinga okwagala n'amanya nti ajja kufuna n'amanya wikinesi zange okitegeera n'alyoka ajja nga amanyi kiki wabulandika akasumuluzo k'oyagala kyobula nti waliwo abasajja bakwanira abakazi ng'akimanyi nti ddoola tayagala musajja alina mukazi ng'ateeka n'omukono bagutemako talina mukazi yenna ng'ayina abo n'abaana n'abeegaaniramu nze natawuluzaawo n'olutalo ekansanga wano eno ng'omukazi bagenda omutta banene nkwata omukazi nanyini musajja bambi nampuliriza nakakkana nemunyo nemugamba omukazi gwogenda okulumba kale tugambe kituufu naye watya nga badde takimanyi nti omusajja badde ng'ajogera ng'asaaga jesize nanjaga kutawuluza lutalo luno nagamba kati ali agenda okimutegeeza bw'abanga takimanyi nedda kankubireko wamanya abantu baba balimba abamanyi nga mukwano nemugamba nze ajja kugenda naye ngenda mukemekereza mpuliro balimu nali ndina ku mulimu nagenze ngenda okudda ng'omukazi ampita nga ngamba bannange weebale konsate ki baŋŋambye gwe wantaasizza eggulo omukazi yabadde annumbye bikoze bitya nga ngamba wamma kankubuulire ng'alina abaana bana nga yamugambako ogwo era nga mama we yamumusuulira naye gwe nga mama we yamumusuulira bannaye nga musajja mufumbo osaaga tweyanziza banaga baagala omulaba abeera ku Palma Bright ng'oli eriyo actinga mpozi nga mulina project empya Hotel Mara enda kubeera yeeyo season 2 naye siri main character ojagelo jagirabo ojja kulengerayo bandaba ne bannengera nze munenga sirabina kwera ndabuza mbeera bizooba nakwa screenshot bana yekulabye oh my god obadde busy Hello, Vicky, thank you. You're welcome. Thank you for hosting me. All right. Bye. Have you ever realized that there is a breast without a nipple? But without a nipple.